Kale etwalabagana obwedda nate Katikkiro wa Buganda wekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye omusumba Aloysius Bugingo abeerenga nate amukyalirako embuga. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bino bituuseeko babadde asima Salt Media okuweza emyaka 9 beddo egenda mu maaso n'okuba nate ng'ezingamiza emikutu emirala. Charles Peter Mayiga Katikkiro agamba nti omusumba Lazio Bugingo nate basoma bonna ku St. Herman Enkoni nga n'olwekyo yandibadde agenda okumulabako. Sold at 9. Katikkiro Charles Peter Mayiga asiimye empeereza ya Salt Media gy'ayogeddeko nti mu myaka 9 ebadde nsaale nnyo mu kuwa abantu amawulire agataliimu kyekubiira okusingira ddala ku Bwakabaka bwa Buganda. Okuweza emyaka 9 ku mpewo, ebitongole by'amawulire bizibu nnyo okuddukanya, era oli bwakitambuza n'ava mu mwaka gumu n'atuuka ku 9 aba yeewaddeyo. Tubeebaza okutuusa ku bantu amawulire agafa mu ggwanga, naye okusinga okubatuusaako amawulire agafa ku Bwakabaka, ku Ssaabasajja Kabaka, ku gavumenti ya Kabaka n'ensonga z'okwekulaakulanya. Kikulu nnyo abantu bafune emirimu gye bakola, ate ensimbi eziva mu mirimu egyo tuzeeyambisa okukuza obuwangwa bwaffe. Kale n'olwekyo Salt Media mubadde basaale ku nsonga z'enkulaakulana n'ezaffe ez'Obwakabaka. Mu bubaka bwe nga Salt Media eri mu bikujjuko eby'okuweza emyaka 9, Katikkiro asiimye omusumba Aloysius Bugingo omutandisi waayo n'abaako obubaka bwamuweereza ate era nga y'omu ku bantu abaasomerako ku ssomero lya St. Herman Enkoni. Mu kiseera kye kimu Katikkiro asabye omusumba Aloysius Bugingo okumusuulirayo akadde akiikeko embuga bawayeemu. Awo nno mundabire nnyo Pastor Bugingo n'abalala bonna abaddukanya ebitongole bino. Yasomera Nkoni naye ndowooza yajja oba nze nvuddeyo simanyi. Mugambe nti alina okujja okukiika embuga Pastor Bugingo. Ye minisita ow'ensonga za Katikkiro n'enkiiko Noah Kiyimba naye asiimye Salt Media olw'obuweereza bwayo bw'agambye nti bwanjawulo nnyo ku mikutu emirala. Abantu bangi nnyo bannayuganda abawangaalira muno mu Buganda, n'olwekyo bwe tubeera n'emikutu gy'amawulire egyensa egituusaako abantu amawulire ago gennyini gasobola okubayamba okumanya ebigenda mu ggwanga, naye ate n'enteekateeka zonna ez'okwekulaakulanya. N'olwekyo mbayozaayoza nnyo. Minisita Kiyimba ayogedde ku bye baayitamu n'omusumba Aloysius Bugingo mu ssomero lya St. Herman Enkoni. Nja okuyozaayoza Pastor Bugingo. Twali ffenna Enkoni eyo ne tulya akawunga ne batukalakata kibooko, naye oba oli awo embooko ezo n'akawunga ate bye bituyambye okubeera kye tuli. N'olwekyo muyozaayoza nnyo obbi wange oyo n'abakozi. Nja kwebaza ennyo abakozi. Ebiseera ebisinga emikutu gy'amawulire gino gisoomozebwa nnyo mu baweereza olw'ensonga nti bano babegenda eno, bano bakola bwe bati, naye bw'obeera n'abakozi ab'ensa banywerera ku mukutu ate ne babeera n'omutima ogutwala mu maaso. N'olwekyo mbayozaayoza nnyo mikwano gyaffe. Enkya Salt Media lweza emyaka 9 bukyanga etandikibwawo era yatandika ne Salt FM 17 kyokka nga kati yasajjakula erina radio 6 egisaasaanira eggwanga lyonna wamu ne Salt TV ebuganya Uganda yonna n'ebweru waayo. Yoga Salt Media bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV Omunyo.